po jako akawuwo. Abana bano mbabulirire bana bakyasigala bato. Supreme Kadi wa Kampala Sheikh Luswabi Idrisa Habibu akalatidde abazadde okufaayo eri abaana baabwe naddala mu kiseera kino kye tugendamu eky'oluwummula era n'asaba n'abaana okuba bawulize eri bakadde baabwe kibasobozese okuba n'empisa wamu n'okuba b'omugaso mu ggwanga lyattu. Mbakubiriza mukuume empisa zammwe. Nze badde sinawulirako mu Uganda wano nze badde sinatuukawo gwe munyimi gwange ogusoose siwulirangako mwana w'ekyaddondo gwe bakwatidde mu bbaala siwulirangako mwana w'ekyaddondo gwe bakutte ng'atambula mu gunya. Baana mmwe abawala mulaba ennyambala gye mwambadde enjasaamiriza eyo ennyambala gye mwambadde mulinganga biscuit mu supermarket. Bino abyogeredde mu kusaladdwa ku ssomero lya Kyaddondo SSC Matuga Kiryagonja. Omusomesa n'ayingira n'alagirira ennamba n'ogitegeera ne munno n'agikubuuza naddala ogitegedde bulungi nti ngitegedde yisa emikono mu maaso gajja alhamdulillah. Mungu ajjagira ki? Allah tayongera bibi, Allah ayongera biki? Supreme Kadi asoose kuyigiriza abayizi ebimu ku bintu ebibafuula ab'omugaso mu ggwanga era ne yeebaza abatandisi b'essomero lino. Abatandika Kyaddondo Munyazi subhanahu wa ta'ala basaasi. Bwe muyinza okuba bannanga abalaba buli lunaku nga temwasabiridde naye nze ndimu olwaloyalo tinjasabiriza nendaba neŋŋamba abantu be bagamba abatandika mu myaka ezino balina nezikalina. Duweno yeetabiddwako bamasheeka abalala bangi nga beebazizza omutonzi okubakuuma n'okubayisa mu kiseera ky'ekirwadde COVID-19. Okuddamu okutungula ntufuna essuubi abasomesa ne baddayo okukola abayizi baffe ne baddamu okufuna essuubi nga bali mu masomero ekyo tukibaliza Mungu. Tubadde basabira bamusaba Katonda abakuume alina okubeera abeegendereza n'okumanya kiki kye beetaaga mu bulamu. Okusookera ddala tulina ensonga nnyingi lwaki twebaza Mungu. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga n'abaana abakristaayo nabo bagenda mu maaso n'okusaba wamu n'okwebaza Katonda. Akulira essomero lino Waliggo Ismaili asabye abazadde okukuuma obulungi abaana baabwe abagenda mu luwummula era n'annyonnyola ensonga lwaki bataddewo okusaba kw'okwebaza kuno. Nze Haji Waliggo Ismail, Headmaster Kyaddondo Secondary School Matuga. Abaana bwe baali bajja nga bavudde mu mbeera ya COVID-19 mu ggalo guno babadde okusomoza kungi. Abaana bangi babadde waka emyaka ebiri okubazza omwoyo gw'okusoma gubadde teguliyo wamu. Nolwekyo kibadde tuli mu kaweefube okulaba ng'abaana tubazikomyawo mu bitabo ekibadde kyangu naye kubadde okusomoza kunene. Ate abayisiraamu b'e Bujuuko mu ggombolola ya Mmyoka Wakiso bakuŋŋaanidde ku muzikiti gwa Uthmani okwetaba mu ddarasa ekisibo era bano ne basomesebwa ekikwata ku ddiini y'Obuyisiraamu. Kaana ala rabbika khatiman maqdiya thumma nunajji alladhina ttaqaw. Olunaku lw'enkomerero nga luzze abantu bonna abali mu nsi balina bagenda okuyita. Sheikh Mutyaba akyomedde abasajja basuulawo obuvunaanyizibwa mu maka ne bagenda n'abakyala abalala ekintu ekitattanye nnyo obufumbo. Mu statement emu mbaka yagamba nti la'ana Allahu li rajuli, Allah se ekikolimo ku musajja man tazawwaja mura'a, yagenda n'awasa omukyala falamma qada hajata, bwe yamala okwegatta naye mu nsonga z'obufumbo fatallaqaha, n'amugoba naye nga tamuwadde mahale. Akulira omuzikiti gwa Uthmani Imam Juma Uthman Kiwalabye agamba nti bategese eddarasa eno okuddabulula abayisiraamu bw'ate n'akubiriza abalina obusobozi okuliisa ku bannaabwe naddala mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Tuulako nawe ne mukyalawo, ekyo kibadde kijja kusaidia muli abafumbo. Tuulako ne mukyalawo gati Allah tukusaba oba nkusaba onfuulaani. Salamu alaikum. Onfuulaani mukwano gwo Zainabu n'agati ya Allah nkusaba onfuule nze n'abaana bange benzadde n'omusajja ono Zulaalaani. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tekigwanira nabbi kubeera n'abawambi olw'okubanga Abubakar yakiguze oba aleese kino